And when children at this young age are getting, involved in international games, it gives us opportunity of early talent identification and development. As these teams are doing well in schools, at national and East Africa level and central region level and at world level, it gives us opportunity that they are going to come with experience into a national team. And therefore now, as Ugandans, the sports fraternity, we should be sure that we have where to pick people to come to join in the national team who have expertise, who have experience, and who have been trained for a long time. Endamu za Africa ez'abaana abali wansi w'emyaka 15 abawala n'abalenzi nga okutuuka ku mutendera guno emizannyo egyazanyibwa e Kabale wansi wa USSA era ttiimu ezo bbiri ne ziyitamu nga ba champion ba Uganda. Omwaka oguwedde ttiimu zombi ezo zagenda e Kenya, Nairobi, Kenya, yewaali ensisinkano ne ttiimu endala eziva mu Sekafa region nga Kenya, Tanzania, Somalia n'endala ezigwa mu Sekafa region. Era ttiimu zombi eky'omukisa omulungi zasobola okuwangula. Kawempe Muslim yawangula egy'abawala ate St. Mary's Kitende newangula egy'abalenzi. Ne ziba nti mu kuwangula okwo zaayitamu butereevu okukiikirira region ya Sekafa